tuli ku mulamwa gwaffe ogwa family planning twasembayo ng'otubuulira nti nno buli kyolowooza nti kinaaleeta obuzibu kyogere. Yes. Tolekaayo kuwa gap muntu mulala kujja kweyogeza akulemese. Abantu tetumanyi nti ebintu ebimu bye bayinza otwogerako tusobola okuba nga tubimanyi ffe nga ffe naye abaagalwa baffe baba tebabimanyi. Buli muntu ayina engeri gy'akwatamu ekintu oba gy'ategeeramu ekintu kisinziira ani amugambye. Abantu bano usually abatwogerako bayongeramu kasita intention ze oba ye kasita banekigendererwa ekirala nga kyakubamenya engeri gy'ayogeramu kyamanyi eyawukana naawe amanyisa munno ku kyewali. Yabeera ateekamu ebirala kibanga ekyaleero nsinga kisa kyoyogera osobola okugamba nti omanyi nali bwe nti nakolanga ano nali mutamiivu nakolanga bino na bino life yange yali mbwe biti nagwanga ne ku kkubo ne mukama yankyusa kati omulala ajja n'agamze wenzija ngamba nono kisa kye gw'otutte bw'atamiira agwa ku kkubo bw'atamiira si bwe yatamiiranga. Wamugamba bw'atamiira kiri continuous nti oyo nno gw'otutte bannange bamuzaalazaala mudda abaana bamu baafa gwe ng'olina omwana omu n'ayogera abalala be baakuggyako ne bwe weewozaako kubanga oli agamba lwaki tewaŋŋamba. Kati ekibuzo kiri nti akkirize bibyo kubanga kasita oli ageza n'amuwaayo scenario emu nga ntuufu endala zonna z'abaamugamba azigattako trust eba egaanye. So kiba kirungi ne tetutya kuluzinga abantu nga tebannatuwasa. Totya okufiirwa omuntu nga tannakuwasa dhani omufiirwa nga muli mu bufumbo. Mu bufumbo bwo okumufiirwa ayinza okuba nga temugenda kwawukana divorce nti mubeere nga buli omu kati yagenda. Wali abantu be batawadde divorce naye ng'omusajja yagenda dda. Nina waliwo one time byali mawulire omukulu omukyala Gilbert Bukenya yavayo ng'agamba nti omusajja n'agamba bamaze emyaka 2 nga bayawukana wadde teyamuwa divorce kubanga togiwuliranga nako buli omu alina amakaage. Ne wabawo abantu abaagalana nga bali mu abayawukana nga bali mu nju emu buli omu takkiriza munne kugenda abeere independent amoving on naye nga weebali balina bye batayagala kwawula. Waliwo omu munnamawulire twadde twogera n'agamba waliwo omusumba omu yali anoonya buyambi naye ndoza yabunoonyeza wakyamu so alina gwe yabuulirako ebigenda mu maaso makaage. Omukazi amaze emyaka 3 tabeera naye ng'omwami n'omukyala. Emyaka egyo 3 ayogedde n'abasumba ayogedde n'abazadde bonna tebakkiriza balowooza ayagala olekawo omukazi. Kati naye omukazi ate bwadda ku sayidi ya maama we eyaabwe abagamba ye omusajja yamukoowadda. Ani yakoowaani? Omukazi yakoowadde omusajja naye yamukoowa naye bali mu nju y'emu. So omusajja ayagala beera na mukyala we kubanga waali omukyala tayagala mwami oba waali oba taliwo naye tavaawo. Kati wali abantu nga waliwo abantu nga bali bwe batyo mu nju emu tulinda ku mikono ne tulaba Mr and Mrs public. Kati waliwo okwawukana okwo naye ne wabawo n'okwawukana nga mwawukanye muzadde abaana nga mutuuseyo nga mwezudde nti obufumbo bwammwe bwatandikira ku bulimba. Bwe butandikira ku bulimba kizibu okuwangala kubanga buli kyoyogera omusajja atandika okubuusabuusamu oba omukazi naga naye ku luno kyangamba kituufu. Kati kasita trust egendayo kasita foundation y'obufumbo ebeera nga bulimba kizibu okuba eno waggulu ng'ogenda kitereeza ebanga nnyumba foundation kasita ebeera nfu eno yonna era abantu abasinga nga tetunnatunulira okwawukana kwabwe nti oba bayomba oba bakola kitulina onnoonya relationship yabwe engeri gye yatandikamu. So bw'ebanga yatandikira ku bulimba yatandikira ku buyaaye kizibu nnyo okuba ng'eno waggulu ojja busiringa n'ekintu ekirimu amagezi. Kati kyandibadde kirungi ne twegamba ekintu ekirala nga couples we tuba tuteekateeka okubeera ffenna oba okupulaningira famire yaffe mwandiyogedde ku by'obulamu. Obulamu bagamba health is wealth. Obulamu bugagga. Obulamu ffenna bagamba age is just a number.
mu byobulamu biri ebyalaavu mumanyi ebyo mu byobulamu lwaki nze ngamba it's just a number kubanga Katonda yamanyi ani alisooka ani okgenda. Omuntu anawangala emyaka 10 bw'aba kisaache ng'olwairo ina 3 kitegeeza okyali muto ku muntu ayina 3 ng'asigaza emyaka 2 afe. So ku nsi gwoba okyali muto ne waliwo akuze mu maaso ga Katonda ng'essaawa yonna agenda. Ate ebbanga teryalimanyi. Eryo teryalimanyi twayirekera Katonda. Kati waliwo obulamu ffenna tujja genda. Ne waliwo obulamu bw'omuntu nga bwe bagamba oyo mukadde nnyo emyaka 10 essaawa yonna. Family kati nga bantu bamutwalira ku myaka ekyo gye kiri. Ne wabawo omuntu omulwadde nga ne bagamba obulwadde obwo tetumanyi oba bunaamuwangaza emyaka 5. Naye Katonda ayina bwakola ekintu nti n'abasirimu basobola wangala emyaka 3 n'abasikosel n'abaki naye munno yeetaaga n'amanya kyagendamu. Muwe chance yeesalirewo. Muwe omukisa ogwo yeesalirewo nti omuntu gwe ntwala tekuba kusosola. Naye kirungi omuntu n'agamba nze nsobola obeera n'ono mu mbeera yonna. Ebintu bino bye tuyita ebyobulamu biringa ebyangu naye si byangu. Munno gw'ogenda obeera naye yasasulira obulamu bwo okubanga tebukyasobola tebuli nnomo. Omuntu bw'oba okimanyi nti oyina HIV oyina akawuka munno mugambe. Ate abantu abeekebeza akawuka mwekebeza omulundi gumu. Jina kuba mirundi 3 ebyobulamu byateerawo dating period. Emirundi 3 gye myezi 9. Buli luvannyuma lwa myezi 3 okukakasa nti oli mulamu jina okubanga weekebeza emirundi 3 mu bifonga bya njawulo. Kubanga osobola okukebera olwaleero wano results nganfu nga byuma. Wa musawo yatamidde bagamba kyusaako ku kifo. Kati bw'ojja n'okebera wa Makula ne tugamba oli HIV negative tukyebaliza Katonda. Isaawe emyezi 3 ogende wa Dr. Kisaache bakebere. Ogwokusatu ogende wala bakebere. Buli luvannyuma lw'emyezi 3 kitegeeza weewadde emyezi 9 katwale emyezi 10. Kitegeeza omuntu gw'okwanyo olina okuba ng'okakasa okumuwasanga wayiseewo emyezi 10. Eyo nayo babeera bakuwadde period ya dating. Ennaku zino abaana balina buno obuntu bwe ba testing so buli quick obwa HIV bulingo bwa malaria. Obuntu obwo buleetedde abantu ebizibu nti beekebeza kati olwa ekiro kya leero kusaawa emwe ekiro kusaawa 4 ne beegatta. Results bazifunirawo. Kati wetubanga abantu tuyaka naye bubeera correct buba butuufu. Sijja kulimba obuntu obwo bulimu waliwo emabega sijjuki mwaka ki naye mabega giyinza okuba emyaka nga 5 bayogerako ku bukitsi obwo nga bagamba nti obumu bucupuli bungi buli katale. Kati obucupuli obuli katale gwayeekebeza toyinza butegeera. Ababutegeera be basawo. Kati abalala beesiga ekintu kye bayita condoms okubeera ne munne. Condoms zino zirina ekintu kye bagamba nti ziri 99%. 99%. Eri 1% bagyesigaliza nti ne bwofuna olubuto bano bwolwala tosobola basuwinga. Kyekibalesaayo ey'emu. 1% ekulaze nti osobola okugwa bwe baba abantu abakozeseza obupiira nga bali 10. Ekyenamu omwenda basobola okuba nga tebafunye kawuka. Gw'omwaka afunye ogwa mu 1% era tosobola kusuwinga kampuni ya condom. Mu 2019 barikolinga ekitongole ekya Uganda National Drug Authority ekikwasaganya ebyeddagala mu Uganda kya recallinga kwe kubanga ekintu kiri mu katale ne bamala ne bagamba mu kijjeeyo ekitongole kino ekya Maristops ekyali kidistributinga condom eza Lifeguard kyavayo ne kigamba nti bagenda okizuula nga condom eziri mu Uganda eza Lifeguard zirimu obutuli
endala zaabika bakikoze 2019 naye nga zibadde in circulation for how long? Aya kati ng'ababigaba bagamba zirimu obutuli kitegeeza olubuto, kitegeeza akawuka obulwadde. Kati be bakola kondom be bakera ne bagamba bannange ebintu bye twabawa mutusonyiwe zikole ki? Kakati we bali babigaba tebamanya nti mwebuli. Mu mwaka gwe gumu mu December Minister ebyobulamu n'agamba buli yali akosezaako lifeguard addeyo yeekebeze. Nezimala nezidda katale mu 2020 nga NDA gamba ntuzikakasizza kati ki ziryoke naye kati kambabulire ekintu kye bayita okakasa eddagala wabawo kye bayita sample mu kakasa ekintu oba kikola mu manufacturing ebintu ne muleta sample ne mugiwa National Drug Authority ne testinga ne kakasa ne isa. Ekibuzo kiri nti buli ekiddamu okujja nga kikolebwa ekitongole kyekimu kibeera tested oba kasitaba testing ogusooka kiba kiwedde. Bwe batyo ba approving products just if eba sample tebasobola kukwata container nti mu Uganda tugenda tunda obukadde 8 obwa condom so bona tulete tubukebere nedda sibwe kiba eba sample bayinza okujjako nga bwona olaba katugambe ebyokulya ekitongole ekikwasaganya n'omutindo kikwata kampuni ekola ebyokunywa ne batwalayo ebyokukebera bwe babikebera ne baba wa seal nti kati mukakasiddwa okutunda ebyokunywa naye ebyokunywa weebuuze ebiddako after bino ebikebereddwa guno omwaka biri ku mutindo oba tumala kulinda bakasitoma ne bakomplaininga ekitongole ky'ebyomutu ne kidende kikebera then ne bamala ne bakola ki ne babiwera. Kansooka embuuze kulika ebbanga eggere nti bakebera buli mulundi bwe guti oba wobeera otandika butandisi factory bakebera otandika wulira bakebera otandika mpozi ab'emisolo bo tebakola ki tebatuula so bwebanga mu mwezi ogwo bakwata ne bagamba nti oba mwaka kubanga bwotunira ne mu July 2020 era ekitongole omukyalo wa NDA ebiseera ebyo omukyala gwe bayita Victoria Nambasa era yavaayo ne bagamba nti bazzeemu ne bayita obukadde buno obuli katale jukira bazzeemu ne baba approving mu beginning mwaka mu January kati ate mu Gwomusanvu ne bagamba zikomewo kati bye bintu bye twesigisa nga tuplaninga n'ogamba nti nze ngenda beera n'omuwala njabeera n'omulenzi katukose kondom tuleke funa mbuto oba na bulwadde weekebesisa ekisooka fornication yo Katonda tagikkiriza wadde n'akamu kati tudde ku bino abafornicatinga abatuwuliriza nga gwe toli mulokole naye obulamu bwo nabo bumataringa kubanga ne Katonda akulesewo ng'oli mulamu lwa nsonga kati bw'oba obulamu bwo ng'obuyimiriza ku bupiira bwe bagamba nti buli 99 effective ekintu kye bagamba nti ebitundu 9 okukola kwabyo kitegeeza waliyo akamu musobola okugwamu abantu 10 mu nsi yonna oba 10 mu nsi yonna ze bayita rare cases kati wano kondom mu Uganda kye kintu kye bagaba ku bwereere kati ze bayita kondom obulamu bwazo buli bwe buti kondom teyagala bugumu obulamu bwa kondom mu kibuga twaba n'ebiseera nga kondom baziteeka mu box ne baziteeka mu bifo ebyenjawulo mu Uganda muno ng'osanga ku muti osanga ku bbala osanga wano mu masomero okoleranga baziteekako mu bathrooms ne mu maklabu osanga ziri mu bathrooms amabaala ziri mu bathrooms in other words mwegadange kati ebbugumu abamu zibeera mu mmotoka aye motoka ne so kitegeeza ng'oggyeko ebirala byonna nti 1% waliwo ebintu ebyexpiringa si lwakuba nti deeti etuuse kati ffe nawe tukebera deeti y'ebintu bye tulya oba bye tukozesa tulaba bbanga nti byakolebwa mu 2010 na 2021 so biggwako 2023 naye wabawo ebintu bye bajja wano bye bagamba precautions oba ebintu bino wammanga bitunuulire ne bagamba tereka mu kifo ekiweweevu store in a cool dry place ekifo nga kiweweevu nga kikalu bwogeza n'otakikola ekintu ekyo kiba kyonooneka waliwo chemicals ezireactinga ku bbugumu ku bunnyogovu wezibeera mu kifo kyonna
chemicals zikyuka kangereze ku soda. Abantu abatereka soda zibayita dipo n'amaduuka. Bamwonoona ali musana n'afuuka obutwa. Ojja okwate soda omunywe abadde musana. Okwate soda mujje musana omuteeke wali akulinga omunywe. Okwate soda atabadde musana nga obadde wamutereka mu nju omunywe. Okwate ne soda abadde mu fridge n'omujjamu naawula naddamu nadda ku gye tunayita room temperature nga tannyogoga naye omunywe oli essettesi oba sizanjawulo. Biba byanjawulo. Kyovula batebakukkiriza kunywa kintu kyonna ekya plastic ekiri mu plastic nga kibadde mu musana. Chemicals za plastic zivaamu ne ziyingira. Kagabe mazzi gafuuka butwa, kabe soda afuuka butwa. Ebintu ebimu ebyobulamu gavumenti erina birwanyisa ng'etandikidde ku bintu bino bagamba cancer. Kubanga chemicals ziri mu plastic kasita zigenda kebbugumu lisaanuuka ne liyingira mu content eri mu kintu ekyo. Era soda akyasinga okuba omulungi ye soda ali mu cupa eya glass. Ate bagenda bamululinga out ali mu mawoteeri. Wammeera ogenda n'omunoonya akubula. Waliwo ensi ezitakkiriza plastics nga n'amazzi bagapaakinga mu cupa zaatika bwe zityo. Naye lwaki bagana plastic bya bulamu? Ekintu kye bayita kansa kizibu nnyo, kiva buli wamu era tutambulira mu kisa kya Katonda. Wante tuyinza gamba nti neekuumya 10 ku kinnaakyo. Bw'owona ebyokulya ossa omukka abantu bookya ebintu buli ssaawa. Ebintu ebirala bw'otunuulira kondomu buno babita bu bibs buno bwe muteeka abaana mukama baleka ekkaabo manyi babukoppa bazungu. Obuntu obwo chemical ekola obuntu obwo yekola gloves, yekola condom, yekola gumboots. Era bawoninga nnyo abazadde okuwa abaana obuntu obwo lwa cancer risk. Cancer eri wa condom ayita mu condom ayita mu ki aliwo agamba kasida muzikozesa iye. So ojja kwesanga nga so kati tuba tetujja genda nnyo tukyali mbya bulamu naye wano bw'oba planning obulamu ne omunno kyetaaga mmanyi ekisooka HIV status. Kubanga yegenda bakosa mwembi ne kubaana abaana abamu bazaalibwa balina n'akawuka. Temukoma kwekebeza nga mufumbiriganiddwa. Singa kisoboka buli mwaka mwandyekebeza kubanga akawuka kano tekava mu kwegatta kwokka. Twasoma kawuka gye katambulira sharp objects biki bwe bityo. Bw'aba munno musawo ali ku risk. Baba ku risk aba babeera mu kulongoosa mu kuzaalisa kyovula abamu babawa eddagala ya pep eryokubanga bakozesa bali ku risk y'okubanga bafuna akawuka. So endwadde bw'ogissa wali tuyina endwadde gye bayita sickle cell. Nalubiri obuzibu bwe famire esobola okukasita mutandika muti kitegeeza akatafaali ako kayingidde mu mubiri mu famire yammwe. Bujja bwansikirano ekintu kye bayita sickle cell kaba katafaali akasiko omanya akayuuya bakakozesa okusala omuddo kabanga kali mu shepu y'omwezi omwezi nga bwambe nga bulinga obuwete bakayita kayuuya bulijjo nange bakanyisa. So kati obutafali bwaffe obw'omu musaayi obumyufu bwakulanga shape ya round naye nga bulinga sponge bweweta busobola otambulira misuwa gyaffe. Kati buno bw'omuntu alina akatafaali aka sickle cell kakulanga akayuuya tekali mu normal round shape. Kati akatafaali aka red blood cell kakakanyavu. Kati we katuuka okutambula mu musaayi kasobola owagamira. Bwe kawagamira kyovula abafuna obulumi nti omusaayi guba tegukyatambula. Naye akatafaali ako katambulira mu genes. Kitegeeza Makula bwemba nina sickle cell nga kisa kye tolina kangeze ku musajja abantu bajagira kangeze nti bwemba nina sickle cell nga ni Derek talina bwe mufumbirwa since katambulira mu musaayi Derek tafuna sickle cell. Tekali sexually transmitted. Naye abaana betuzaala betika akatafaali kange. Kati mu ababiri
tobera affected ng'omukazi oba omusajja nga munayina kubanga sisirimu nti agenda tambula nga mwegasse naye bwe twegatta omukazi bw'ate gino omusajja n'ata enkwaso ye waliwo ekigiramu kye bayita DNA ekitundu ky'omusajja n'ekyomukazi kijjira mu bitundu ebibavudde mu muggi mugiramu omukazi kati mu side y'omusajja mugiramu obutafaali obummeki nga bwe tuyita DNA ye kyava bakebera omusajja ne bakizuula nti ono ekitaawo kati bwe butambula bwegatta ne tufuna omuntu ng'ayina abantu babiri mu ye abantu ababiri mu muntu omu buli omu atwalako omwana atwala ku taata atwala ne maama asinga amaanyi abamutulabira mu physical appearance ne tugamba jinsi zaabwe z'amaanyi n'ofaanana kitaawo oba n'ofaanana nnyoko si mu kikula taata yasalawo nti omwana oba muwala oba mulenzi naye mu ndabika ebintu ebimu ng'ebyo sickle cell biva ku bantu babiri kati taata bw'aba olina sickle cell nga mama talina mama tomusiiga naye omwana wammwe afuuka carrier yeetikka abeera alinamu akavudde kumwalina kati omuntu gwe bayita carrier abasinga mwali mundabyeko nzikiriza wakiri ku TV gwe bayita carrier asobola okuba nga tafuna bulumi nga nfaanananga bwendi nga talina sayini yonna ya sickle cell gwe bayita carrier be bayita basikila be bano abalwala ono yeetisse katafaali kati ono yabwetika bombi sikila kitegeeza mwembi mwalina wemuba mwembi mulina wamufuna omwana alwala ate musobola okufuna ne carrier nga babiri temusobola zaala ali nnomo atalina wadde kati we muba omutalina musobola ozaala atalina ne muzaala ne carrier mumala bakebera manya ne muzaala ne carrier bwembi we mugeza ne mubeera ba carrier kyangu okuzaala carrier n'alina kati omuzadde oli ku lifetime keye y'omwana ono ng'eri special abaana abamu bakula abala tebakula tuuka wala treatment yabwe eri expensive because ya bone marrow transplant busome bwe bakyusa bone marrow transplant kitegeeza ogula obusomyo ku muntu oba mu ddwaliro kubanga amalwaliro gamanyi bwa harvestinga mu bantu ne babuteeka mu mwana awava obusomyo kubanga obusomyo buno bwe bukola obutafaali obupya tekitegeeza nti awonye naye bateekamu na system eno evudde ebweru oba obusomyo obuvudde ebweru kisaaki osobola okuba doona nga bwe tugaba omusaayi n'ow'ensigo kati obusomyo buno bwe buleeta okuzaala obutafaali obutaliimu kali so omusaayi gwe ne gubaamu n'ogutali ne bakendeeza ku bulumi ne bakendeeza ku kulwala kwe ne bakola ki abamu baganzi ba successful n'awonera ddala abalala so sickle cell mu ababiri tezibakosa naye bwe muba mu planningira family abaana bammwe mubakkiriza waliwo abaana abamu nga teboogera naye buli mwana alina sickle cell obuzibu bw'abazadde si mwana bino byonna ebigambo ogenda bisanga wano mu program Tambula n'okumanya njizeeyo akapya leero omwana okubeera sickle cells omuzadde ono yakireeta omwana obwo obulwadde abujja ku bazadde kansooke nkubuuze n'ekiranga tetunnagenda wala carrier abeera amanyi nti ndi carrier kizibu mpozi nga bamukebedde abeera nga gwe nange nga tafuna na bubonero bonna buno nti bafuna pain bakola ki oba omubiri gwesiseemu n'abanga akozimba so tayina kabonero ka ku mubiri k'abanako ayinamu akatundu bwe kaba kangeze nti kangereze ku kintu kye tuyinza otegeera nti bwe kibanga obadde okuterindaza aba ayina katundu kaali tayina ddamba so obonero bonna tebujja kulaga naye omuntu gwe bayita sikla yenna atutte kitegeeza maama ne taata bombi baamuwa ekitegeeza maama oba taata sikla oba maama sikla taata ne maama babeera nga bombi ba carrier basobola ofuna omwana sikla odia so mwembi muyina okwekebeza wadde mweraba abantu abasinga balowooza nti omulwadde wa nalubiri alina okuba n'omubiri nga gukozimbye nga omulaba nti ddala oyo mulwadde wa nalubiri nedda abamu tuba n'obutafaali nga tubwetisse nga tetumanyi kati abazadde
bwe muba muluyogera ku family mulowooze ku baana be mugenda ozzaala Katonda bagenda obbawa. Abamu Katonda yatonda omuntu nga yajja okuva ewe nga ali perfect. N'atwesigisa tubaleete decisions zaffe zikosa enfaanana y'abantu betuleeta. Nga bw'onoonya omwenge ng'oli lubuto n'ozaala omwana ng'akoseddwa omwenge, Katonda talese mwana oyo ng'aliko obulemu. Lindako okuva obuto batugamba pregnant woman tanywa mwenge, bagunywa. Bagunywa abakazi. Bagunywa. Abakazi ebintu ebimu ng'olubuto ate n'olaba n'omusajja bagamba omusajja bw'oba oyagala okufuna omwana ali healthy n'omukazi 10 ku kinnaakyo ng'obulamu bwe tebulimu kantu konna. Bwe muba banywi ba mwenga abasawo ba advisinga mumale emyezi 6 before conception. Mumale emyezi 6 nga temunywa mwenge, oyo omwana aba clear of any. Emyezi 6 obanga oli abadde munywi bambi kati bagamba myezi 6 abakugu wadde ffe twegatta tutamidde. Wegatta otamidde naye olw'ekisa kya Katonda waliwo lwasaasira simmwe baana. Mwana oyo najjanga mulamu abalala obuzibu temubumanyi. Nja kugereza tojja kuddamu twogereko ku mwenge. Waliwo embeera z'abaana ng'obulemu babulina ku bwongo. Nga buli munda kankugereze waliwo kye bayita hyperactivity. Abaana be tuyita abalalu. Mwana alina eddalu. Waliwo baana okimanyi nti obulwadde mu bakugu ojja ogendeko mu mental hospital. Nina omwana atatereera. Waliwo abaana ng'obuzibu bwabwe balina low concentration levels. Omwana oyo w'omulabira nti tasobola tuula bali hyperactive, tasobola tuula ku kintu kumalawo ddakiika. Waliwo endwadde endala nnyingi zisobola ovaayo nga ziri ku bwongo bw'abaana. Waliwo abaana betuzaala nga tebawulira. Okuwulira si ddalu nti tawulira, alina emputtu nedda. Hearing nga bw'oyogera tawulira. Deafness. Era nga deafness waliwo abamu ng'eri wansiko abalala ng'eri waggulu. Ng'oli tawulira ddala ng'eyo ne mulala eri pasho. Eri pasho w'ogitegeerera kwe kubanga omwana asobola otuulawo n'omuyita n'atawulira. Era abaana bato bakeberebwa. Omuzadde gw'olina okukebera omwana wo oba alaba babatera bayisa engalo mu maaso, colors eziri bright. Kati okuwulira kw'omwana osobola omuyita nga takufaako. Bw'oleekaana n'awulira. N'olowooza nti ono omwana amala kuleekaanya, alina emputu, alina omutwe omunene. N'omukuba naye nga singa omutu temuddwalira asobola okuba nga tawulira. Ng'awulira kati ni bw'oyogerera waggulu ng'alyoka akuwulira. Kati ezo effects tetera ziraba. Naye ng'ezimu ziva ku mwenge, ziva ku bintu bingi. So ezimu zino ebintu byetukola tulogera ku sickle cell. Abazadde ekintu kye bayita sickle cell, kye bayita nalubiri, mulekerawo okubeera selfish. Mulowooze ku baana. Bagenda kujja batya mu nsi baboneebone n'obulumi, baboneebone n'embeera nga decision yammwe. Wabula muzaala ne first born ne musigala nga mukyazaala kubanga mwe mulira mwagala ozzaala. Naye ng'abaana be muleeta mu nsi, abaana be muleeta mmwe mwennyini financially babamenya sente. Abo abaana sente babamenya naye osigala okyabazaala ng'abaana bo babonaabona n'embeera. So waliwo ebimu nga tulina bisalawo nga tetunnafumbiriganwa. Mwino tuula abantu ababiri ogambe twakebedde ne batuzwa nga tulina sickle cell. Tukoze tutya? Tugenda maaso ne kino nti ye. Tugenda zaala nti ye. Tugenda zaala nedda. Abaana bantu tugenda bakola nga tutya? Byonna ne mubisalawo ne mugenda byonna ne mugenda nga mukimanyi. Si bya kugenda oba olusinga omu abadde amanyi akimanyiiko omulala n'agenda blindly. Oba mwembi ne mugenda nga mukimanyi ne mumala gagenda. Ebirala abantu bye babuusa amaaso ensonga ze bayita hepatitis kawuka ekibumba kye kirwala. Ekibumba obulwadde bw'ekibumba obumanyi oluma nga bulaasirima omuntu n'ayafuuka n'akogera ddala abamu bakunyuka n'enviiri, amaaso osobola okulaba omuntu maaso ga yero, engalo za yero. Ekibumba ekyo kisobola olwala ebintu eby'enjawulo
bisobola okuba mwenge, gusobola okuba byakulya chemicals byonna naye ebintu ebimu akawuka waliwo kati nga si mwenge sichi akawuka ako musobola okesiiga sexually nga sirimu abakugu katambulira mu mazzi ago kyovola kugamba sexually katambulira mu malusu kati malusu ntuuyo biva ku bantu abagamba tetugenda kwegatta naye tujja kwenywegeranga nga tudeetinga akawuka akalala akatambulira mu malusu n'okwegatta bakayita human papilloma virus abasawo bakafuddeko nnyo ennaku zino naye abantu tebapayinga attention ku bintu bitabalwalizaawo akawuka ako kaleeta cervical cancer omumwa gwa nabaana omusajja bw'aba akasiiza omukazi bw'aba akasiiza omusajja kaleeta penile cancer w'obusajja akantu ako akawuka ke kamu kasobola balwaza kansa w'omukamwa n'emimiro kasita emimwa gyammwe gifuuka ebitundu by'ekyama kajja balwaza lwaki ngamba ebikasita gifuuka kitegeeza emimwa gyammwe mutandise ogikozesa be gitalina kukola waliwo abakyala ng'emimwa gyabwe gyafuuka bitundu bya kyama abasajja bakozesa emimwa gyabwe abasajja emimwa gyammwe tegiva mu bitundu by'abakazi bya kyama bw'aba alina akawuka ako n'okateeka mu kamwa osobola olwala kansa y'omukamwa n'emimiro kati akawuka ako bakateekako nnyo essira naye mukakebere kubanga oli talina bubonero ate abakazi abasajja kanjogereko ne batabani kubanga nzina omulenzi bannyinaze bataata si buli discharge eva mu mukazi wansi nti gaba mazzi ga kikyala kubanga mu butonde bw'abakazi katonda yakola omubiri ogwo nga gwerongoosa waliwo amazzi agavaayo nga ga butonde kuuma bitundu ebyo nga biyonjo tebiri mu buwuka nga galyokke tegalina buzibu naye waliwo oluusi omukazi ng'alwadde alina infection afuna discharge era baza amusawo wategerera nti oli mulwadde kisinzira amazzi gakuvaamu abamu abalina oba amabwa munda eyo oba abalina kansa oba abalina kyonna ekiri eyo nga si kituufu omuntu discharge abasawo bagikebererako nnyo ne bagamba nti bw'eba eri bwetinga eringa yogati asobola okuba ng'olina kandida osobola okuba kati omusajja bw'okwata emimwa gyo n'ogiteeka wansi eyo nga tomanyi kiriyo tomanyi kyewejjirayo so obuuka obwo muyina obukebeza kubanga mugenda kwegatta nga abafumbo omu bw'aba akalina akasiiga omulala so kansa si kansa yenna nti ava mu byakulya waliwo kansa aleetebwa akawuka kati ngaako nga muyina kwekebeza nti temukalina ng'abaagalana mwekebeze kabootongo oyo bwe bamukusiiga omukyala okyanga okuzaala omwana ng'amulina omwana bw'azaalibwa ng'alina kabootongo abaana abamu bazaalibwa tebalaba abalala tebawulira abalala balema kabootongo ife ku baana abaana bamu abazaala tebalina n'ebitundu ebimu ku mubiri kabootongo yali serious nnyo mu bakazi kasitoba ng'oli lubuto kyovula mukazi bamukebera kabootongo ne bakujjanjaba ng'omwana oyo ali mu lubuto tulina stages ku baana omukazi bw'ofuna olubuto omwana aba amaze okutondebwa kati waliwo kye bayita formation ali mu kufuna ebitundu eby'omubiri olwakula development eyo oba organs ebitundu eby'omubiri ne bitandika okukula amatu ne gajja amagulu ne gajja ebiki ne bijja ensigo ne zijja omutima ne gujja bira ne bijja kati singa omukazi asangibwa ng'alinamu endwadde yonna esobola okuleeta obuzibu ku mwana ne measles kyovulaba ku bakazi German measles nazo zikosa abaana ojja sanga effects olusi zezimu kati omukazi ono bamukebera endwadde eno bw'aba yagijja ku mwami nga teyamanya n'ateekebeza kubanga abantu abamu tebagenda mu antinento agamba bitwala ssente bwe batakebera omwana we asobola otuuka okuzaalibwa nga ebitundu ebimu tebyatondwa nga obuwuka buli bwe bwabikosa ebirala tebyakula kubanga aliwo okutondebwa ate n'okukula kw'ebitundu ne bitakula abaana bamuwulira nti mutima kubanga measles akosa nnyo buvalvu bw'oku mutima ojja sankati ng'abamu omwana yazaaliddwa alina ebizibu ku mutima alina obuzibu ku nsigo alina obuzibu ku bwongo alina obuzibu wano nga ebintu byonna muzze muzaala abaana balamu
kati ngono omwana yalina kabootongo obwenzi bwe mukolanga muli mu bufumbo busobola okukosa abaana baddako nga basooka bonna balamu. Kati ekizibu ate abasajja badduka nti omukazi azadde omwana atategeereka, omwana talina buzibu, talina kikolimo, naye omwana ono aliko endwadde jajje mu bazadde, era abasawo bo baba bamanyi nti walina kino wanywanga omwenge wakolanga bwoti, abasawo baba babimanyi. Chovola nga wozaala omwana nga webamulaba nga bamwekebejja basooka ne bakubuza wanywa ku mwenge ng'oyubiro. Kati abantu abamu balowooza omwenge gulongoosa omwana. Omwenge ne sigala, ebintu byonna omukyala byolya byokosa nga oli lubuto, omwana abijja mu musaayi gwe tebimuyiikira, tabinaaba. Abijja emmere egenda mu musaayi, emmere n'omwenge bigenda mu lubuto. Kati webigenda mu lubuto, system Katonda yagikolanga ebiri mu lubuto bijjibwamu ne bigenda mu musaayi. Bye birungo kati gwe bitambuza musaayi. Kyova olaba bw'onywa omwenge nga gugenze mu lubuto, guvamu ne guyingira omusaayi. Bwe guyingira omusaayi gugenda mu buli kitundu kya mubiri ku bwongo n'otamiira. Wotandika olowooza nti otamidde kitegeeza obwongo butandise okukosebwa. Obwongo bwe bukosebwa tukulaba ng'otagala nga tokyasobola kwogera, ng'ebitundu ebifuga omubiri gwo biri mu bwongo ne movement ng'efa, entambula ng'ekyuka. Omusaayi gugenda mu kibumba, gugenda mu nsigo, gugenda mu mawuggwe, gugenda mu mutima. So mu mukazi tulina ekitundu kye bayita nabaana. Naye nabaana omwana bw'atondebwa, waliwo ekitundu ekitondebwa munda kye bayita placenta, gwe batera oyita omwana w'emabega ng'omukazi azadde. Placenta yegatta maama n'omwana. Kati etuula ku bisenge bya nabaana ne kubaako oluseke lwe tuyita ekirira. Olwo oluseke lwe lulinga omwana mwanywera okuva ku maama. Omwana akamwa ke tekayingiramu kintu, wabula oluseke olwo luyita mu kundi ly'omwana. Wali olabye abantu be baliisiza mu bupiira. Kati omwana bw'ali tayita mu kamwa, naye aliisibwa mu lupiira olwo lwe bayita ekirira. Bakisala kyovula bw'ozaala babasala ye disconnection ya mama n'omwana. Kati omwana abeera independent ku maama ng'amuzadde ne bakikutulako kubanga omwana takyalya kuva ku maama. Era abaana abamu bafiira mu lubuto singa placenta ekutuka ne yeeta neva ku bisenge bya maama ng'omwana akyali mu lubuto, aba takyalya, aba takyassa kubanga ennyindo ze tezinnatuuka kukola, zikola ali bweru. Kati munda siza mu luseke lwerumu lwaliiramu, Katonda ye yakikola. Kyovula bagamba nti yafiiridde mu lubuto na gundi omwana we mabega, placenta yakutuse ng'ate omukazi tannatuuka kuzaala. Endwadde yonna eyinza oleeta kuba waliwo endwadde ezireetera abakazi okutuka placenta eyo baneeta mangu ebeera. So maama bw'anywa omwenge guyita mu musaayi, omwana n'agunywa. Maama bw'atamiira n'omwana atamiira. Kati abamu abaana omwenge ogubakosa. Omukazi ali obuto wegenderera nnyo. Bw'onywa omwenge omwana we akyuka ku speed, atandise ofuna ekintu kyatanywa bulijjo, abanga afuna ekintu tekinabeera mu ye ng'akyekanga. Naye ojja tuuka ekiseera ng'omwana we abeera takyali active, nga yeebaka nnyo mu lubuto, nga mwenga atamidde. Nesigala bw'ali ayingira naye direct mu musaayi. Kati ebintu ebyo eby'olubuto, decision z'abaana, lwakuba nti bannange abantu amangi okukkiriza ekintu ekitegeeza nti kituufu. Okuba nti ng'abakazi bwe baba embuto bakola pati ne bagenda mu mabbala ne bagenda mu club ne banywa omwenge, tekitegeeza nti kituufu. Abasinga obulwadde bw'abaana bammwe tebuli physical. Obuli physical ku baana ab'omwe tugenza ate mu byabulamu. Oteralaba bbala, teralaba maaso gaabwe engeri gye bafaananamu, eggumba lya wano ku nnyindo, abasawo bo baba babimanyi. Naye eyo tugenze nga tugamba nti ebintu bino mubyogereko, tugende batukebere kabootongo, hepatitis, HPV kye bayita human papilloma virus, siriimu, sickle cell, babibakebere. Kati ekyo bamala obbibakebera, abantu abakulu mugenda beera mwenna. Musalewo nti abaana twagala bameka, golooza tu Katonda awulira essaala. Abantu bedda family planning yaabwe yalinga divine. Ngeva Katonda era gwe genderera abantu bedda tewaliwo mpeke, n'eddagala erimu lye tugamba egganda
oberi ekinansi le bakusanga bamu tebali kusanga baspacinga nga abaana mwaka ebiri gendera abaana bedda kye kyabaawulanga awo beekomangako batya nti kati sigenda kweyongerayo ekitegeeza nti buli muntu Katonda alina abaana be yamuwa bagenda oleeta abamu mubajjamu ne bakendeera abalala mubazaala n'ogamba nti nze nina abaana 5 njagala kweyongerako mbikoze byonna biganye esobola okubanga papasiyo yaabo bokka mu nsi bogenda oleeta Katonda alina capacity eyimiriza bw'aba ateekamu bw'aba yaleeta asobola olekeraawo musobola okusaba ne mugamba Mukama twagala abaana bwe bati olw'obusobozi bwaffe naye bw'oba oyagadde okisobola otwongera abantu yatuwa obwongo nga ffe tulina okulowooza ebintu ebimu bya choice kusalawo kwammwe nti twagala kati mu kusalawo kwammwe mu involvingemu kubanga mwemu planning ayina otuukiriza kitegeeza waba yatuukiriza mulina okwogeranga naye mugambe twagala abaana bwe bati ojja sanga abamu nga enkola ze tugamba eziri medical ezikoma ku baana ng'abamu zibaleetedde ebizibu mulwadde abalala abasajja bagamba abakazi babakyawa tebakyagala kubeera nabo ekintu ekimu ekitta obwagazi zenkola ezimu eza family planning ze bakozesa omuntu waba talina appetite ya mmere n'oba ogiteekaawo tasobola girya ye mukazi ng'abadde ku nkola ezo nga mubiri gwe ne mutwe gwe tayagala kwegatta ate abazungu bano balina enkola y'okukendeza kye bayita population kyekisooka ekyokubiri balina enkola ey'okupromotinga obwenzi n'obukaba buli mukazi lwagaana okubeera naawe olina ojja kukemebwa kubanga bayibuli ekyogera temumaŋŋananga mugjewo gaapu eno eya sitaani muleke kuwa sitaani bbanga olw'ebikemo ekitegeeza gyebiri kati webibanga gyebiri buli new world order abantu balina agenda zaabwe ku bulamu bw'abantu agenda ezo zituukirira mu bintu byanjawulo ezimu ziba ntalo zikendeeza abantu obungi eddagala likendeeza abantu obungi nti endwadde zizaaliddwa kizibu osanga eddagala ly'ekizungu lyokozesa nga terina side effect evaako bulwadde ate nga n'obulwadde wojja bwetaagisa eddagala so ogenda fuuka dependent kubanga eddagala lino mu bazungu si just kujjanjaba eddagala lino business waliyo pharmaceutical companies nga survival yaazo ddagala era bwe boogera companies kyasinga obugagga mulimu company nga zitunda madagala company etunda ebyokuwonya egaggawala etya bakikola nti olina okubeera nga buli ssaawa ojja kuba dependent nti omize panado okuwona mutwe ne bagamba ate panado oyo gwomira ate bw'omumira omungi ogenda lwala alusa ate ogenda funa amawa mu lubuto ate bw'ozifuna ng'ofunayo eddagala ate eri alusa ate bw'omala nti ate waliyo lino ate bw'okola kati bagambye nti omira obukerendo obwa family planning buno obupiru plan bw'obumira bujja kuyamba okuziyiza ate ne bagamba side effect bw'omirira emyaka 5 olina risk ya cancer owannabaana ow'amabere owaki so ojja kwesanga ng'ezimu enkola kwagala butayagala mujja zita abakristaayo kuva dda balwanagana n'enkola ezo eziremesa abantu okubanga bazaala obungi bw'abantu Katonda abumanyi ovanga ku nsi nga China esinga Africa abantu obungi babeerawo batya nga Africa nnene ate nga webali naye enkola yaabwe Japan yeyavaayo ko neeyimiriza abantu okuzaala nga basusse obungi bagenda olabanga beeyongedde okukendeera lebe ekendeera ne baddamu ate ne bagamba abantu muzaale nga buli afuna olubuto bamusasula buli mwana gw'ozaala bakuteeka ku musala gavumenti beba balinde etteeka nga olina kusooka kufuna permission okuzaala yes olina ofuna olukusa okuzaala recently waliwo discipline yali mu nsi kamala okuvaako okwo kano katini recently naye njogera ne maama wange bwe yajja nkuva e Rwanda twali tunyumya nambulira ku mateeka agamu agali e Rwanda nti omukazi bw'ofuna olubuto ogenda mu ddwaliro continental naye tebakukolako nga omwami taliiko so omwami alina okujja bakimanyi alina okubeerawo so naye mu kubeerawo mwembi muba n'endagamuntu ne baziyingiza mu system
nti ono ye maama bikikubanga balina okukola birth certificate y'omwana byonna ono ye taata. Kati ekyo wekiggwa muli baddembe muddeeyo. Kati buli muwala ajja mu ddwaliro olina okujja ne taata. Kati bwoddayo omuwala singa kisaache ne Makula nentwala Derrick nentwala oba Aka nga mwami wange ne bayingiza mu system ndaga muntu ebiki details laba kisaache bofuna olubuto nga Aka ate yani yera ye taata system bagambe waabwe ndaga muntu emutefunisa abantu babiri mbuto. Kati wemborede nalufunyedde basibani mpozi nga eggwanga likimanyi nga mwewandisa nti muli basiraamu. Basiba gwe omukazi musajja atabo nga bagenze wala bikola ndaga muntu twetaaga ntufuna omugaso gwa ndaga muntu mu Uganda obo mu ddwaliro abo batuyiseeko bannaffe batuyiseeko naye abantu tubeere conscious ku decisions zaffe ezikwatagana n'obulamu bwaffe oba ne family zaffe omuli abaana. So mulina okutuula ne mwogera eyo bwe muvaayo obudde butugenzeeko mwogere ku nsonga y'okukuza abaana ennaku zino jana badde ku church omwami omukadde wa myaka 9 yawadde obujulizi n'agamba nina statement gye nattembye yayogedde yagambye pastor abaana baffe babadde tebakyalina abagambako oba tutaasizzaako mu njiri kuyita mu njiri obagambako ensonga emu lwaki abaana b'ennaku zino tebagambwako tewali abakuza beekuza abakuziddwa TVs ezibakuza n'amasimu. Kati abaana lwaki mulina okyogerako mu parenting nti bwe tunaazaala abaana tugenda kukola tukyaffe tugenda sigala tukola tugenda funa omukozi tugenda beera tutya byakwogerako kubanga embeera eriwo abakazi Sitaani atulumbye atujje maka atulimbye nti twetaaga nnyo ssente okukola kubanga aliwo abakazi yes kiri fulfilling wasoma olina okubanga obwongo bwo yes bukola era ne Bible etugamba okukola naye ate eddamu n'etugamba omukazi okulabirira enjuuyo n'ab'omu njuuyo okulabirira ab'omu njuuyo ye care okuza abaana bano train up a child ekigambo kye bayita training kitegeeza waliwo obudde trainer bwawadde abantu wali olabyeko abantu abatendeka amagye waliwo abagenda ogaddumira ku frontline balala agatendeka abeera mu ssomero tafuluma okusobola ono agenda graduating okuba nti musirikale bamuyisizza trainer amuwadde obudde kati wewa Bible etugamba train up a child training ekigambo training ani akikola kati wetubanga Sitaani atulimbye n'atubika ebimu naga agenda okole muve mufumbiro mukole eki kirungi tebabajje mufumbiro mmwe mbadde temanyi kye muli mulina abakazi okukola abakazi bedda baakolanga naye tebasuulanga buvunaanyizibwa bwa waka abakazi bedda baalimanga kwe kukola kwabwe ne bagenda mu butale naye baamanyanga essaawa ze bannyuka edda omukazi teyayingiranga after musajja omusajja agenda okudda ewaka nga buli kimu kiri okke kati omusajja batusookawo abaana batusookawo kitegeeza teri abategekedde kati abaana bano ekintu kye bayita parenting mwandikyogeddeko nti bwe tufuzaala abaana babiri oba omwana omulimu ogunaaba gukumye live oba bwe tunaba twagala obudde bw'abaana baffe tutandikawo ne bizinensi eneetuwa obudde ng'ovaayo lw'oyagadde n'olera abaana n'okuza abaana n'oyogera n'abaana naye abaana tubejjeko kubanga tuli bize kati ensi etulimbye bweti omwana muteeke mu kisulo mwenna mukola muteeke mutwale ebweru w'eggwanga kubanga muli bize kitegeeza ssomero naye ng'essomero ly'omutaddemu abasomesa tomanyi nzikiriza zaabwe tomanyi bwe baakuzibwa abaana abalala bennyini be bakuza abaana baffe omwana akula bambi awulira bingi tamanyi kituufu abaana edda twakomparinganga nze ebiseera bye nakuliramu maama dadi wange yali akola ne mami dadi wange
n'atuuka ng'alwadde kati ffe jjukira mwe twakuliranga ffe bagenda tuzaalanga tulina abakulu kati be babeerawo nti baaba yakuza naye baaba yakuzibwa maama so byonna bye bimu mu famire naye mami dadi bwe yatuuka nga mami bamwongedde emirimu ng'akola omulago nga akeera ssaawa emu alina okubaayo 11 abanyuse naye nga manyi n'okubeerayo olusi n'akola overtime emirimu gyabwe gigwawo dadi n'ava ku mirimu n'abeerawo ewaka nze nakuzibwa taata eyanjigiriza ofumba taata eyanjigiriza okwoza eyanjigiriza okugolola sinti maama yagaana maama bwe yalina obudde yakuza bakulu bange fe abaasembayo abato ababiri twakuzibwa dadi mami dadi nga yatereka ezize kati zirabirira mami nga zaaleeta bongerezaako bongereza ne tubanga ffenna tuba n'embala ey'abazadde baffe ennaku zino kizibu ogamba omukazi tuula awo omukazi ayinza n'okukuba omukazi ayinza olekana ayinza okola kinaye tetugamba mugambe tuula ekyo ekizibu kijja temwakyogerako kubanga bwe tuba tufumbiriganiddwa ng'osanze enkola kizibu okunzija ku mulimu bonzija ekitegeezo nnwana kubanga ali abasajja abajja abakazi ku mirimu si lwakulabirira famire bali insecure kubalwana bajja mukwana ayagala kunsinga ssente ekyo kiraga bunafu bwo naye bwe kibanga mutudde ne mugamba abaana baffe tubalina bwe tuba twagala tuzaala abaana tukuze abaana abanaatuweesa ekitiibwa abanaaweesa katonda ekitiibwa omukuffe yeetaaga atendeke kati train up a child egenda kujja wali wakkiriza okubeera trainer